Yes, okay, tugenda masa atenga tutandika butandisi neka episode kafaako okusatu era nga ne kano kavudde mu Chotea Films Production video MK Musa Uganda tutandika butandisi atenga tugenda maso kuva mu MK Videography Uganda bannaffe wana aba Chotea Films Production beegatiddwako bannaffe abaddanka in Digital Studios Kyotera era nga tukomyewo neka episode akookusatu akamanyiddwa nga ejjembe lya mpanga. Sagala werabire nti bannaffe abaddanka in Digital Studios bakutegeeza gwe ng'omuyimbi olina oluyimba olwagenda maaso n'okubanga lugaana video olina omukolo gwa kwanjula mbaga oba birthday party egyo gyonna emikolo egy'enjawulo tugikwata video gyazo era nga tukutegeeza bulungi nnyo nti ne woba oyagala kubanga tukwatira bifaananyi ebyo ffe bye twasomera okubanga tukola tutandika butandisa ate nga tugenda mu maaso n'eka episode kaffe kakusatu era nga bannaffe abaddanka in Digital Studios bo bafuna ku namba y'essimu 0752 00 tugenda maaso ate nga tutandika butandisi ka episode kakusatu ke tuzze nako ne firimu yaffe eno yamanyiddwa ng'ejjembe lya mpanga twagala tugende maaso n'okubanga tulaba bannaffe bano aba Chotea Films Production baatuleetedde ki tosuba omuzannyi wonga Kyomuhendo Angel agenda kubanga akuweereza nga Joan Sebyala Kenny agenda kuweereza nga Don Seki Nakavuma Maria agenda kuweereza nga Suzana. Tutandika butandisi ka episode kakusatu YouTube channel yaffe Chotea Films Production tutandika butandisi ate ka firimu ya munnaffe Duncan Katala tuzze neka episode kakusatu kakati olutalo ye kadogo gibadde gyawunyedda kadogo godizikeya omulalu omwana amwagala yensonga lwaki tayagala amukwatako yenna tayagala amukwatira ku mwana omulalu atabuse mwangambye wano omulalu talina maanyi ondeetera bizibu kiraba noyagala olukuba nti olina wasa buzibu bwonna bagambye ekintu mukindeke naye mugaga nga naye towuliriza buwuliriza ojja kunziiza sente zange saagala bintu byakunziba omugaga atabuse bwe guba bwe gutyo ojja kunziiza sente zange saagala soko naye ekiro twalina kubeerako ulira omwana oyagala mujjayo omutwale kabaya mugaa toteekeddwa kubanga obeera mu nsonga zino nagambye ebintu byesonyiwe ebindekere naye totegeera butegeezi mugaga omugagga bamuyiribizza yayagadde ogobeera kabaya yamwekengedde nyinza okuwa ssente zange n'ompitamu yensonga lwaki yamugoberedde naye gye byolekedde omulalu omwana atyamwetaagira ddala tugenda mu maaso ate nga tutandika butandisi ka episode kakusatu obeera ne MK Musa Uganda ate nga tubeera ku YouTube channel Chotea Films Production kosobola okubanga osanga bufirimu bwaffe nga buno obw'omulembe tugenda maaso ate nga tutandika butandisi kakati eno nga tugenze maaso n'okubanga tuvaayo tudda sayidi eno waliwo omugagga yuno tumulengera kakati bana abana sente zenakabawo esaakaate bazimba esaakaate bakimale bamanye ennyumba ngenda gizimba budde ki omugagga tabitegeera gundi awo abakozi ssente abakozi tebagala kukolera mirimu mbudde ate nga bo babanjeza mbudde kati omugagga kyekimulumya omutwe bano ababanja nga n'omulimu tegunnaggwa ate ng'emirimu tebagikola kandabe yendi olyota mukama wange kati ng'asooka mukubira essimu kale nawe gye baliko kati kambuze zange mweleza bwerere ate tutya bwe nabawa sente z'okuzimba ekisaakaate mumalirize mwakola mutu kuba omugagga bimusobedde ssente zo yazibawa naye omulimu gulinga okutagenda maaso nakubanga gukolebwa bulungi kati ekintu kino kimuwabya omutwe era ayagala kumanya ssente zange muzinziriza oba mukola omulimu gwe nabagamba okubanga mukola ku bintu bibiri njagala mugende maaso n'okubanga mulondako kimu bulira atayinza okubanga apalapalanya biri nga muntuuseeko yinze ennaku 2 zembawadde esalesale singa mba temukoze kye mbagambye ekiraddira saga mugende maaso nakubanga munneekwasa mugambe nti tuli babi kubanga ssente zange nazibawa omulimu gwange guganye okubanga gukolebwa ye mugagga mubalemu ku magezi ssente naffe zitumenya temulowooza nti tulonda nnonti nga nammwe we zibamenya naffe we zitumenya mwangu kati njagala omulimu gwange mbe nga mugukola mu sipiidi ya kika kya waggulu ye mugagga gwe tulengedde kakati tulengera ono eyageze maaso n'okubanga asuula omwana oli kakati ali eno atayinza okugenda maaso n'okubanga yejjusa mwana wange onansonyiwa naye nange embeera entabukidde simanyi naye kyakuzzaako naye nadde sikyalina kyenyinza kugenda maaso nakubanga kolera okutya okugenda maaso n'okubanga nkusuula busuuzi ono nno gwe tulengera yazaala naye si muzadde
tugenda maaso nange kakati eno sinekuba ensi eyinza okukuba ne weebuuza erina kibooko naye nga tezirina kale n'ogamba eyandikuba ekibooko yandisinzeeko okusinga okundekera ensi. Kakati omugagga aba ayita agenda okutuuka wano gwe kiki naawe ate muliko ki sala nnyaawo gyendi muli mutya ng'otudde ku makubo kiki ng'owalaawala wennakulaba ku makubo sikutegeera wali wamwe bagobyeyo nga ndawo weekedde ate oli munna wazizza misango oli mubbi kiki oli muyaaye nedda nnyaawe siri mubbi kola muli kati kiki ye gy'obadde okola mirimu ki tambuza mmere abadde akola mu kawoteeri onaasobola obwa ausigaalo kwegamba obwa meidi buno onaabusobola ye mugagga simula nyumba koza ngoye kwera lujja kugolola n'atandika okunnyonnyola emirimu gyonna ageze maaso n'okuba nga agimenyera omugagga n'alaba nga omwana ono anaaba mukozi aye naye abadde yeetaaga ausigaalo naye ekyobuyaayi si kyetaagirako ddala ekyobuyaayi omugagga takyagalirako ddala naye njagala obe n'empisa ate nga n'ekyempisa nakyo tokisudde ebbali okitegeera saagala kwemoolamoola aye saagala bintu byakummanyira saagala bintu byakwegiragira bya buyaayiyaye bye saagala kale kakati kakagenda maaso nakubanga beeyongerayo omugagga asazeewo omuwala ono agende maaso n'okubanga amuwa omulimu kakati tuvaayo tuddako ono yabadde alakizizza omulala omwana kati tumulengera ku ssimu ali wano yeemoola naye simanyi sikutegeera kubanga niwe gakusinkana weebuzaabuza naye era tekibadde ebbanga ddene nnyo naye era nga nkulowoozaako munnange nja kujja mbadde namukwambuka waneeno badde ayagala kusooka mulabako oba oli awo basooke bateese ku nsonga z'okweyawula nti nja kujja naye totya kikole mu sipiidi aleka omuntu n'akuyita ate n'otalabikako kale ebintu ebyo tebiba birungi tugenda mu maaso ate nga tutandika butandisi ka episode kakusatu ke tulaba ejjembe lyampanga twaga tube bannaffe bano ku mulundi guno ate ki tebaatuleetedde nga bwe tugenda mu maaso nate mpolampola kakati asooka yeeyongerayo mpolampola abeeko byagenda mu maaso n'okuba nga asoopinga naye tumuwulidde ng'ayogerako ne boyfriend we era ne babaako ensongasonga awo ze bateesaako ezirabisa okuba nga si za kutuka kati zeetaagamuko ku budde nga budde bwakawungeezi oba oli awo naye zisobole okuba nga zikutuka kubanga n'omulenzi alina bye yeemulugunya mwala ono alina by'atatuukiriza budde bwamuyitiramu tamufuna kakati omugagga sirina budde omanyi nina gye bampita yono tumulengera naye azze emirimu gye ennaku zino tegitambula bulungi n'asalawo asooka ayiteko eno kaseera kubanga ye abadde aludde okugenda mu maaso n'okuba nga abanjayoko n'asalawo afunefuneyo kaseera naye nga emirimu tegitambula bulungi okutwaliza awamu moze gwe waziwa kale tezimu yali alina gwe yaziwa nti kale tekirina buzibu kamala obuva eno mu meeting zigudde mu lusogozi eziba ensizo nazo zibala sente sibaze naye nkwesiga kakati kansooke ngende mu meeting kubanga bo obudde bulabika okuba nga bunkutte naye ngenda kujja tubeere nga tulaba tikale boss naye ng'omugagga ono ennaku zino ebintu bye tebitambula bulungi naye ng'ensonga zonna ezikyasibye banange muvi maka malala ge tulengera waliwo ava mu tulo naye nga tetulengedde firimu egenda mu maaso firimu egenda mu maaso maaso ganaaba tegalaba bulabi wowe nya maama nnyabo boosi kakati ono ye n'alowooza ti mukama waabwe alabika yeebase mu ddiiro
sokolindeko Omusajja abadde ki? musajja anaaba agudde bugwiddalo mukama wange bane simanyi kumanya kati ate timwebasa ku ttaka ali wano yeebikidde amasuuka kumbe kyetulengedde tetumanyi oba boosi naye kati vudde waggulu firimu egera maaso nasooka n'asembera wali kyo kyetulegedde tukirengedde bulungi nnyo naye ng'ekibadde kijja kyokka omuwala tannamanya awusigala akola maka kwe kusala wasembere boosi ekimwebasa wano kiki n'asalawo omuwala asembere alabe omuwala n'asembera firimu boosi kiki ate bannange boosi onaaba abadde ki munnange bani badde ozuukawo wano si we wali obuliri aze atamidde butamiizi boosi muvi bannange mayiti buze ku bunabo tunuulira ogera okudda ebweru kiki ekiri maka gano awo sigalo kyasikanye kyokka firimu egenda maaso kiwuje abuliddwa eka ne mu kibira obudde buze ku bunabo firimu egenda maaso mayiti efuuse mayiti firimu muvi bannange egenda maaso firimu egenda maaso kakati awusigala bavaayo misingi banaye sebalina kumanya kiki gwe naawe mwegeragira kiki omulamba gwe mirabunira sirika gwe sirika saagala sirika ngambe sirika tonyega kigambo gwe ojaleeta ebizibu gwe tebabawo akawulidde kakeetekesa anaye omulamba ngamba omulamba sirika gwe siriko kakane saagala kunsiriwalirako owulidde ngaye sirika wambadde kikaye tolina kyolaba sennaye omulambo wali ngwadde mulambo gwa nnala nga mulambo gwennyininyini kagonawagusibye gubuuka nembaga guwukawuka awa mulabye bubi gubadde mulambo ne guwuka nembaga kayize nebuyira nga atidde kati njankulabulira gwe kunganze wandyagadde ogaggawalanga nze kati bw'oba oyagala ogaggawalanga nze saagala oyogere ekintu kyonna oba bw'okirowoozaako bulowooza gwe n'oyongera ekintu kyonna ojja kufuna obuzibu bwa bwereere bino bye mujekera nze nkugambye kitaasa bulamu ojekerera botigwe olina kyo nedda siina Nengamba muntu emyaka gino gye tolina kyolabye ndi muto n'esente tondaba tuli bavubuka naye akasente tuyina kitegeeza ki tukabala tuli bakabazi kati gwe ojja kuddawo sinika ebinyo oyasameyasa gwe nange muyise nga tawulira anti nange nga manyi yeebase manne mmanyi nti omanga mwange yeebase wani nga ndaba omulambo ngeza okuba nga agira ate nga bamuganye yitawo oyingire munda kinaba tekiri mu buweezi makesi bannange kino sikitegeera kubanga ono yandiba yasobeza busobya bintu gwate mayite etandisa okuwanga ebuukabuuka eyagala leeta bizibu kano mutulumya obwavu onayagala kutuza mu mbeera mbi gundi twayingirira ensonga z'okukabala ate ayagala kubanga yonoona bintu soka oyindeko mumala omulaba busiru anaaba musiru busiru sikitegeera butegeezi ngasooka jjayo kasimu hello Ken kiki ekiganye waayo obadde otya kyate gwe oli wandi makaago kati yange yasaanyewo kati mbadde no ku factory aye mbadde ku factory emaali yange naye tebitambula bulungi olabye bwe kiki okimanyi ti kawusigalo kalabye mayiti kawusigalo kalabye omulambo kalabye mayiti wasobeza ebintu gwogera tuleetera ebizibu katonda wange mbadde nnyingira ewaka kali kadde tekanagamba bangi naye nga gyawunyedda kwe kyolina omumanya yanguwa tekalina kwogera gamba muntu yenna afazaayi tukasayira amagezi ajja kwogera kintu na kimu yanguwa kuba katiisatiisa kayinza obutapapa kubanga keerobottola naye nga ate nenka ebintu si birungi nkatiisizaamu awo nenkagiragira simanyi naye kayinza okwogera kati yanguwa nyera kadde kasirika kati oba katidde mbuti ajja kusirika kati kabadde kalina byekalabako ebitonotono nga kiri ekisenge ekitaggulwa naye nga kasirika naye ku mulundi guno tebamanyi oba bikalabye kale agenda mu maaso n'okuba kasirika firimu egenda mu maaso ogira gwe yanguwa naawe ono yasobezza busobya bintu kubanga mayiti bwezitandika olabika kitegeeza bino ebintu byaffe byetukola ebyokukabala byandizza emiwunyo ono ye ayagala tuzza buzambwavu
wali kiriyo nasaddaaka bulungi omusaayi wakati ewange bitambula bulungi saddaaka nziweera mbutte yesu tegeera butegeeza ebintu abikola atya tannasaddaaka muntu ate ng'ono ye agamba eby'abantu byonna bikolako dda nasaddaaka dda kati ono ye yandibanga yakyasibya ensonga sikitegeera butegeeza wakati yuno tutambula babiri era ye bwe gimuwunyira nange batya gamba gino emyaka gye ndiko sente nagizigyawa olaba bwe giwunya tuteekeddwa okuba akawala kano tukasayira amagezi tulabe noono ebintu yabisobeza atya tulabike okubanga tutereeza embeera otherwise ebintu biyinza okuba nga bitutabukira tugenda maaso ate nga tutandika butandisika episode kakusatu era kalina episode obuwerako ddala ino season 1 naye ng'olina MK Musa Uganda kuva mannafu abakyotera films production sakuna Duncan Digital Studios kyotera naye nga nabagaa gwena twetaze mu MK Videography Uganda otufulira ku namba y'essimu 07560774 tugenda mu maaso ate nga tulaka episode kakusatu ejjembe lya mpanga ke tugenda mu maaso nako ate mpola mpola okalaba kakati enkuba etonnya eyo nga tuvuddeyo kuba kati leero kati omuntu asooke yeeyiye mwana kuba kati embeera ennaku zino tebitambula bulungi mwana niko nkiribireko eno kuba kati nina okusooka nenjibirako eri ku bbala mwana ono tayiiya wawula akedde kweyiiya muvi ono tayiiya akedde kweyiiya kakati firimu egera maaso buloka bayiiba mwana okimanyi nti bibuloka biyiri bamagezi kati kyayiribwa omuyayi ne kijja kimutuuzaamu akamaali wano kati akayumba okugenda okutulula buli wamu myala myerere kale kati kyasooka nekimugamba nti kwegamba vyo buli kimu kyekyo kiriya naye nga abaavu bakuba pulaani atuuka ku nnyumba n'agamba eno yandibadde etambula bweti ekizimbe kyagwo yandibadde akizimba wano kale bakuba nnyo pulaani kyobula musajja yagamba abakobi ba pulaani abo wandibadde obavaako ovi kale n'ogenda mu maaso n'okuba nkola bibyo ensiri eriwa tugenda mu maaso wulira gavumenti bannaye era eyongera okugaba obutimba bw'ensiri si ku nsiri eziri wano gwate myala myerere gye gimwetoolodde naye nteekeddwa okuba nga njiya ono tayiiya akedde kweyiiya takedde kuyiiya akedde kweyiiya tugenda mu maaso akedde kweyiiya kati aba asalaasala ateme kumbagwa ku girlfriend gwe bamukutte yeeyiya akaseka kaswalo agwe ate obadde odduka kindabye osalaazewa ayi badde sitema naye just bebi nkwagala nnyo kaleete yaliko nkyayali babubeezi wa ttima naye ngeno obadde olagawa mane naye mukwano gange njagala kakaye gye mbadde nva mukwano gw'omusajja oba mukazi awo nno obadde ontiisiza butiisa niŋŋamba tibakuntwalako okitegeera naye nga kali kakya mulimu kubanga adde akedde kweyiiya ate takedde kuyiiya naye ebintu esikutegeera butegeezi gwate owaayi amutuuziza ku bbalaza lya toilet banna era onontuuza ku bbalaza lya toilet mukwano guteekamu ebisoko tukoleko ebitasoboka okitegeera kayisa kunnyonnyola naye ng'ennaku zino nange ninamu ebinjiribya nze ne wowe ina ebikuyiri byannaye okoba ekinze mbulungi nembubi nasalawo bagizimba bulungi katoilet omanyi bagazimba bulungi abayaye bamatiza steps uzoziraba togaba amadaala kati gwe mukwano gwaffe titulinnya madaala okimanyi nti kati eddaala kwetutuuse tusenvulidde eddala era bwezibiriza bwe nti naye bwezibiriza bwe nti kyendaba kyokka abayaye baba ne layini ezimatiza tugeze mu bintu byange birowoozo byange mwoli kati kuba pulira layini z'omuyaye nkutadde waka kubanga nenkuteeka buteesi waka nenkuzimbira mwamba nenkuzimbira kalina naye nga n'akazigo kakyaganye yeeyiya bweyiya naye kyakola okumatiza mwana muwala naye agudde amatu ejja gyendi bayizenyo osobola okufuna obuzibu n'olwala kati ani abagenda okunnyamba yamugaye mba njagala nze mbakolera naye ate munnaye kati naye mba nina okukola ng'omukazi bizibu bijjaawo olwalira awo kati ani anaakolera munne ne bwe ziggwawo kasita mba nga nkulina wulira omuyaye kubuulira amatiza
kale kansubire nti njagala ebyaddala. Ebyaddala okuba wano. Saagala byakunnimba munnaye mugenda ne mutusuubiza wano olumala ne mutusuula mwogera binti awogira ne mutulekawo. Yenno dduuka ogenda. Sikutegeera na butegeezi gwate otema ebiko otema kino otema kiri sikutegeera butegeezi. Era bino byonna ebinkozesa tubeere bulungi nze naawe. Y'ensonga eyo. Byonna byenkola mbikola naye nga teka akayayi kakutte wano ne kabako ekabulira naye bwe kakwatako obukwasi gwenkase. Onjogera okola blaza. Kola bwoti. Eri nange talizeeri. Tayizeeri neeno nikateeka okuba kali wano wakati tugenda kafuna. Tugenda mufuna ono omuyayi tajja tuba. Boyfriend. Nasala ekikuuba boyfriend. Abawala. Kale natandikira ka episode akokuna tubadde tulaka kusatu ne MK Musa Uganda tebagala nnyo nate atakumira mpeera kume tusikane mukokuna tovaawo Jembe lyampanga lyafuuka ejjembe